Kisaawe n'avayo n'agamba nange banziba akalulu Shegeera then nawo ne beebuuza nga tonaba kumuddamu ku kiki kyayogedde nti mwamuba akalulu gusooka weebuuze gwe bw'oyogera nti Museveni yanziba akalulu ye abaddamu tabaddamu Shegeera ebbanga lyonna yitakola ki ebbanga lyonna opposition Bobi Wine ne banne bagambye nga kuva we twava mu kalulu bazze baga nti Mwami Museveni yabba akalulu wabula ate ye tabaddamu ke kazannyo ke yategeera nti ye kuba mu byobufuzi muzannyo ndowooza ye kati akifunyemu experience mu byobufuzi oba mu bulamu obwa bulijjo omuntu yenna nga omulinako embiranye oba nga musikaŋŋana kulagaani asinga tokkirizanga kubeera ku defensive side yakwedefendinga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Oluvannyuma lw'ebbanga ng'abawabuzi ba pulezidenti w'eggwanga Mwami Yoweri Museveni bamunoonya okumuwabula wabula nga tebamulaba. Okwo kuli Buchaman, Catherine Kusaasira, Fulufiga n'abalala. Oluvannyuma bulijjo gwe banoonya okuwabula kyaddaaki baafunye omukisa ne bamulaba mu State House ekibuuzo. We bamulabye bamuwabuliddewo nga bakamulaba kuba bulijjo bayomba nnyo olw'ensonga tebamulaba genda maaso nakuba nti bamuwabula mbufobo. Abasiddi omususuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne Shuaman Segawa slogan manya ndi ne Segawa Junior ajja kubabuuzaako tugambe ebigambo. Mwasuze mutya? Amanya Shuaman Segawa nga bulijjo. Leero mu ngeri y'enjawulo natandika. Nakuza omwezi 21 omwezi gwa September. Njagala okwagaliza Honorable Kiwanuka Sulaiman amazaalibwa amalungi amazaalibwa ge gabaayo nga 21 mupyaddako owa abantu b'Ennakifuma musajja munankyukakyuka ate abantu beeyo n'amaanyi g'abantu galaga nti ye flaga bearer wa NUP ayinza okuddako Ennakifuma lwansonga gwe baasindika mu Parliament ndowooza yatuuka eyo teyasobola kubajjukira yabeerabira so bo ne basalawo ne bagamba Kabesige ku mulundi guno no Sulaiman Kiwanuka so mu ngeri y'enjawulo tumwagaliza amazaalibwa amalungi olwaleero. Talking about birthdays olunaku olwaleero njagala kwagaliza Kalanzi Edward of Uganda amazaalibwa amalungi muganda wange olunaku olwaleero oba mu wiiki eno naye mwe yagenze maaso okuba nti nno afunira amazaalibwa ge though nadde sina havingako show. A happy birthday Kalanzi Edward of Uganda. Ate era mukadde ke kamu olunaku olwaleero waliwo Hussein wa Rukia olunaku olwaleero naye it is birthday. A happy birthday brother. Olunaku olulungi Rukia akutumidde nnyo nnyini ddala mbufu ofaananako bwe butyo kale nga tuvuddewo awo tujja komawo kubanga tutandika show. Olunaku olwaleero wiiki eno Weekend twagenze maaso n'okubanga tulaba omukulu atwala ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Bobi Wine ng'abaako obubaka bwaweereza Mwami Yoweri Kaguta Museveni bunono yabutadde na mu bbaluwa n'abumusindikira okutematemamu wajje byagenda maaso n'okuba nti nno biva byatandika na Mwami Yoweri Museveni okubeera ng'agamba nti Bobi Wine yabba obululu obululu obwabbibwa nno bungi ddala busukka oba buwerera ddala akakadde kalambirira. Bobi Wine bwe yagenze maaso n'okuba nti awandiikira omukulu mu bimu ku byenyiza okubanga nnyanguya. Bobi Wine yagamba nti last week election thief General Yoweri Museveni made wild claims that the National Unity Platform rigged the last election by 1 million votes. The same man who rigged and usurped the will of the people of Uganda in broad daylight, he challenged us to take him to court. Today I wrote to him, informing him that we are taking on the challenge. He should sit his illegitimately gotten immunity in writing, so we meet in court. We are also challenging him to an independent, transparent election audit presided over by an international agency. Okukyanguya mu Luganda wiki ewedde nti omubbi w'akalulu
mwami Yoweri Museveni ebyo bigambo bya Bobi Wine. Mwami Yoweri Museveni yagenda maaso n'okubanga akituteekako twagenda maaso n'okubanga tubba akalulu nga National Unity Platform nti obululu obusukka mu kakadde oba obuwerera ddala akakadde kalamba ng'ate omusajja ono yagenda maaso n'okubanga abba akalulu Bobi Wine agamba mwami Museveni ng'ensi eraba n'agenda maaso n'okubanga ate ataaganya okwagala kw'Abannayuganda kwe baali basazeewo nti Bobi Wine atekinge over nagamba nti yamuwandiikidde ebbaluwa wabula mu bimu ku biri mu bbaluwa eyo byebyokuba nti yasabye mwami Museveni yejjeko amaanyi ago gaalina amangi bagende mu kkooti bwali ate bwe bagenda mu kkooti kyasaba ekirala ayagala bubeefuke baleete oba UN ejje ekitongole kyonna ekyebweru nga tekyekubira kiddemu kibale akalulu akaaliwo kikaddemu babugjeyo obubokisi baddemu bakabale amugamba tulabe sebo bona asobola ogenda maaso n'okubanga owangula akalulu ako nga si ggwe akozeseza amaanyi go. There you go. Okay. Ekisooka kino sooka omanya nti ebyobufuzi tuseba tukyogera nti muzannyo oba kazannyo. Yesewo. Kitegeeza kabeera kazannyo. Olina okuba omuzannyo omugezi ennyo ng'omanyi omuzannyo gw'ogenda okukola ki? Okuzannya. Ekyo si kipya. Mwami Museveni azaabyogera kuva mabega ku mulembe gwa nga kyavuganye ne Besigye nga zyakyogera afuta nga akaluka wedde wayitawo ebbanga n'ayitawo n'agamba nti banzi bakalulu kitegeera jjukiramu opposition basookire nga nti Museveni yatubba akalulu ye n'asirika n'amaanyi n'ayitawo ebbanga n'ajja kati so kyandibadde opposition bagenda basooka ne bafuna ne bamanya ensonga lwaki mwami Museveni ajja akola statement eyo yavudde ku kyo okujja abawayizo bakibateekeko ebbanga lyonna emyezi gino kuva akalulu kaali kabaddewo tugenda mu twingira akalulu kaddako lwaki ssaawa enaabayo n'agamba nange banziba akalulu kitegeera then nabo ne beebuuza nga tonaba kumuddamu ku kiki kyayogedde nti mwamubba akalulu gwesooka weebuze gwe bw'oyogera nti Museveni yanziba akalulu ye abaddamu tabaddamu kitegeera ebbanga lyonna yitakola ki ebbanga lyonna opposition Bobi Wine ne banne bagambye nga kuva we twava mu kalulu bazze baga nti mwami Museveni yabba akalulu wabula ate ye tabaddamu ke kazannyo ke yategeera nti ye kuba mu byobufuzi muzannyo ndowooza ye kati akifunyemu experience mu byobufuzi oba mu bulamu obwa bulijjo omuntu yenna nga omuyinako embiranye oba nga musikaŋŋana kulagaani asinga tokkirizanga kubeera ku defensive side yakwe defendinga okitegeera kati mwami Museveni kyazannya ye bwe mujja ne mumwogerako ne mugamba nti Museveni yabba akalulu taddamu lwaki bwaddamu abatize ku side ye defendinga ye taddamu kati ate ye wajja tayogera ku biri mwamwogerako nti yabba akalulu ye aleeta side ye n'agamba nti banziba akalulu kati mwene mudda ku side ye defendinga titetukubbangako okitegeera nti zino essaawa Kyagulanyi engeri byannyonnyola abantu ne byeyamatiza abantu n'obujulizi obwali buliwo bwali bulaga nti akalulu kaalimu ebitamatiza akalulu kaalimu obukumpanya era Abannayuganda ne bakikkiriza awo ne bakikola mu jokisi naye nga bakulaga nti tukikkiriza nti kituufu akalulu kabbibwa n'obumu ku bujulizi bukola ki nga bwe buli so nga tekikyetaagisa nnyo kujja kunnyonnyola nnyo bantu kubalaga kiki kwongera kubalaga nti kino kikola ki nti ono yabba akalulu kino kyekyaliwo olwansonga nti wamala okulabisa with videos obukakafu obulala engeri gye babifulunga mu kkooti n'omala olaga Abannayuganda n'okibatera mu maaso nti kati okusalawo kuli kwammwe omusajja ye atubbye okitegeera kati zino essaawa nga Museveni wanaavayo n'ayogera newoba tomuzzeemu okitegeera nti waliwo ebintu ebimu byobufuzi ng'omuntu waaba akyogedde tolina kiddamu nansonga bwe weedifendinga ogenda kuwa abantu otandika okugira enziramu yo gy'omuzzeemu bagiteeke ku mmeeza olwo badisikasinge kitegeeza kiri eri kyewaleeta ekyo yabba akalulu okireese batandisa okiteekako bakizizza buto bakiteeke ku minzaani bagambe nye wanene ate Kyagulanyi kino kyayogeddemu kyo musajja yandiba omutu okyegera oba kiwadde validity so wali eri wandikirese n'ogamba nti Museveni ye ne yeeyogerako bo bano aboogera aba analyst bandize ne bagamba mwami Museveni waneno bannange okyegera naye kati gwe
okiwadde validity okiwadde bakidiscussing ko lwakuba oleesa opinion yo omuzzeemu we defendinze naye kati ye ekyo Museveni akireeta akimanyi nti ebiseera ebisinga mu opposition bafuba nnyo okuddamu ku buli kyogeddwa Shegera ti Mwami Museveni we bajja ne bagamba nti Mwami Museveni yabba akalulu ye tayogera wabula aleka banene abalala banjogera NRM ne bavaayo fere twabba kalulu kino Chegera kati naye waneno waba ayogedde gwa wokireka go nosoka nokidde bali kati banene abasigadde bo ne bajja ne batematema ensonga Chegera nti ebiseera buliwo oli wakuteeka ku defensive side aba ayagala kunafuya kuteeka wansi aba ayagala kulaga nti we ali wansi wangu Chegera oli mukwerwanako nti wetugeze tubera abawagizi abalebe b'omupiira example nyangu nti timu yo newe defending etyanga nungi nnyo mu kudefendinga teguwangu naye newe bateguwangu ne ebiseera byemalanga yesingo defending ennyo ngeri yerumbe nnyo gye basingo tunuulya ene defend gaga abasajja bakuba kibbaasi kati omusajja akusinga possession kitegeza akusinza abanga akubye ne woba defending agamba omusajja timu yabadde emutta omusajja yeetaza newankubadde goba wadde we defending Chegera nti mu bulamu obwa bulijjo tokkiriza musajja kuteeka ku defensive side Museveni kyajazanye ebbanga lyonna Chegera yetakiza muteekeri ye defending embu yeewolereze Chegera ayogera gwe gwakkiriza weewolereze however much oyogedde ebintu bingi n'obalaga abantu nti omusajja abba akalulu ne bamatira olw'obujulizi bwoleese kati ate yajja n'abusaabulula kati gw'otakimanya nojja n'omuddamu ne weedefendinga buli bye waleeta n'ayagala abisaabule then mudde ku kinene eyo yebeefuuka ki topic that is life oba nosooka otegeera omuzannyo gw'olamu nti psychologically sina kwedefendinga nti ebbanga lyonna lyolabye ng'omuntu yenna nga muli mu kusikembera nnyina akuteeka ku side eyo defendinga ayinza okukuwangulirayo kyekintu sindi kyeyakola Shiba Chegera yamuteeka ku side ye defendinga manyi okuyimba Chegera nze tubiki ye akuwa gwe newe defendinga ye nakugamba ye kyalowooza gwe newe defendinga the same story eyali ku Kyagulanyi n'empuuga Kyagulanyi nti yasindika mpuuga namuteeka ku side y'okwedefendinga alibuga natandika okufubolaga abantu buli wedefendinga owa banene abantu bineno ogenda byogedde nga wedefendinga batandika oyisaayisaamu amaaso tebafa ku kyoli kyayogera kati sano topic teri nnyo ku kya Museveni kyakoze ki kyayogera wabula Kyagulanyi kiki yazzeemu ne baluwa gye yawandise kati ono natandika oyisaamu wano natandika oyisaamu nti waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga nnyo ku justifyinga nakunnyonnyola nnyo gwe kiwamala olaga abantu nti mmaze omatiza abantu nti Kyagulanyi byalaze abantu n'obukakafu bwazaalaga abantu mu gino emyaka n'okulabisa kwajjalabisa abantu bakitegeera oba byazaabalaga amazima baagalaba Chegera nti tewakyali nnyo kya bulimba bugenda kujja babuteeko oba omuntu yenna abuteeko wa NRM oba President Museveni abuteekeo abantu babukola eki babutwale ng'ekikulu nti amazima bakoze eki bagalabye so ebintu ebimu tebyetaaga kuvayo nakukiddamu lwansonga ebbanga lyonna abantu bakimanyi nti Museveni azze ng'akyogera ate abantu bakimanyi nti ekituufu akalulu tekabeeramu biki bwenkanya ye bw'akyogera kireke kirayidinge bo abaanalisti bani bo bajje bakikube mu ttooki bakikole eki bakitangaze gwe obeere nti obukakafu wamala dde obukola ki tokiwa validity kubanga ye President Museveni kyabaanoonya agenda okukyogera ng'amanyi nkisubiddeo mu kaseera akatuufu kigenda fuuka topic then tuyingire akalulu akaddako Chegera kati tugenda oyingira akalulu akaddako nga tetuli ku topic ya Museveni yabba akalulu Chegera nga naye agamba nessa musajja naye agamba baamubba Chegera kubanga era naje nabaddeko eyo ku mukolo oli n'asuka n'agamba president yagambye naye akalulu ke baakakwatamu Chegera waliwo ekitabo ky'ottambula bantu ku layini eyo kasito ekiwa validity eyo ebiseera ebisinga omuntu akusalako ekigambo novaayo n'omwanukulamu neweewoza akantu agamba nakiyinza omusajja engeri gyapapakyalwano kyejjako Chegera buli wovaayo lwaki olwano kyejjako kati ye Museveni kyakola bamwogerako asirika awe mamanki olw'obujulizi obwenkana butya ye tavaayo kwedifenda nsonga bajagamba bajamanya waliwo akimanyi niwe naayogera kati ye naye alinda
yena jana yena akuteekako ekiki kati gwe n'ovaayo n'olwano kikola ki okukijjawo okijja mu bantu kati wava nti onomanya omuzannyo gw'ebyobufuzi gutambula gutya then n'omanya nti lwaki kineeno n'omanya n'ensonga lwaki President Museveni ayogedde kineeno ekintu bwe nkiddamu nkiwa mileage ki kireeta buzibu kitegeera kiki kye ngenda okwogera ekiro kye sitaati nayogera kitegeera lwansonga buli yogera biwayogera edda ate ng'ate oli mukuwa kineeno validity bwe kino oli mukyongera naye byogamba abantu edde wabibagala ki wabibagamba dda so zolumu mba ndowooza nti ab'opposition balina tegeera muzannyo gwa byabufuzi gutambula gutya nakumanya ebigambo ebimu eddala ebibeera byogeddwa President Museveni most especially President Museveni ng'abyogedde ye kennyini lwaki aba akyogedde. They have to read between the lines. Onosoko nti si buli kimu nti kiba kyakudduka speed osoko kikola ekyo kide musoko manye kiki kyabaze mu kucho afa akyo kitegeera lwaki akyogera okozi ne wetubeera mu kisaawe olaba wetubeera nga olaba omupiira abalabi b'omupiira kitiimu kigenda ne kyeggala ne kidefendinga nnyo kati ebiseera ebimu abasajja gye bakola omupiira baguzannyira wano bagukuleetera ne baguteekateeka kati amaddu negakusikayo n'ova ku layiniyo n'ojja ekiddako n'omutakiramuza bwenkanya mani siteyeetera obikola weekuliza nezannyirawo omupiira neeguzannya kati gwe kyokola n'ojja bw'oyingira wabeera obuzibu ab'opposition bo bennyini bakyerabireko bamanye nti omuntu buli gwenayo ku mbiranye bwakola ki bw'omukkiriza ayogere ekintu bw'amala okyogera bwe defending wabeerawo obuzibu the same story nti Kyovala Kyagulanyi ebiseera ebisinga bw'abaddamu abantu olumu abamulumba tugeze abayimbi abayimbi baneno bajja ne boogera statements ez'enjawulo ne Kyagulanyi teyedefendinga buli w'omubuuza akugamba ebitalina amakulu sikola ki sibiwa makulu ye buli wayagala yabapiininga n'abateekako n'ayogera ekintu bo ne beedifendinga okitegeera bwe bajja ne boogera nga ye tannaba kwogera takiddamu lwansonga bakimanyi bano sisobola kubateeka ku sayidi nze kubeera nga ku sayidi yakwedifendinga mbumuddemu mukenzo yayogedde kino kansoke needifendinga kenzo alina okwedifendinga nakuleka mu firimu yo n'ogifiira lwansonga bali akimanyi nti bandi wansi wange. So I can't go for them. Sisola genda kati kyekyo Museveni naye kyakola kya playing. Yayagala kubeera master wali eri. Mwe muleeta ebyammwe bino tabiddamu. Nje butajja biddamu mpaka ye wanaaleeta opinion ye gyalowooza. Mulina tambulya ku kyekyakoze eki. Kyakadeni mwe ne mwe defendinga. Oshegera. Lwansonga mwe amaddu ganeeno g'okumuddamu gano gogambye nti omusajja gakusuulira awo. Kati gano amaddu g'okumuddamu. Ge galeeta obuzibu ne baba. Ngasi ounigololo. Kati so kyekyo. Ku nsonga eyo nga tetunagivaako obadde oyogera nze kyempikinzeemu talk about democracy saawa zino at play how tukimanyi bulungi nti eggwanga lya Uganda opposition ebbanga lyonna egamba tetulina ki democracy kati mwami Yoweri Museveni bw'ajja n'akola statement bweti nga tubulayo omwaka gumu akalulu kabeewo just 1 year like this olowooza kuba bwe tutunuliramu emyaka gyonna kuviira ddala ku Besigye na bonna abazze beesimbawo mu side opposition bazze nga bakaaba olumaamiro oba bakaaba okukaaba kumu omusajja atubba bannanga omusajja atubba bannaye omusajja atubba essaawa zino ng'omusajja gwe bagamba nti ababba awezeza emyaka 8 years right now anga bangi wabaddewo nti bagamba omusajja anadde omusajja tadde okusinziira ku genfunye weekend omusajja akonfamiza akola ki akomawo kati tudde ku statement ye in light with the opposition ebula omwaka gumu akalulu kabeewo opposition ebbanga yonna eraga nti wali democracy olowooza mwami Museveni okusuula statement eno tali mu kuteeka opposition mu kattu okubalabisa ebweru nti baneeno democracy gye tuyina muno tebangawo olwensonga abasajja balaba bano bagamba kyababba nabo ate nange banziba olweza tali mu bateeka wakati mu saako oba mu square abatwale agubatuze mu 2026 gutambule. First of all, opposition tegamba bagamba nti democracy taliiwo ye democracy n'omuntu wabuli asola olumu ebitero beerawo musaza elections democracy etakola ki taliiwo kigera naye ndowooza nti mwami Museveni opposition eno enkola zaayo yagenda azimanyira
kuva ku yabesigye kuva ku zona ngawe zitambula kiva takyakozesa nnyo bwongo nnyo bungi muba waba ayagala okuzanya emuzanyo gw'ebyobufuzi nti akimanyi bulungi baneeno obukodyo bwawe bakozesa muneeno obukodyo naye nkola statement bbiri zino zimmala kigera nti takyetaaga nnyo kubeerawo kulowooza nnyo kulwana nnyo mpichu kigera alinga mu mupiira tugamba alinga Man City kigera nti Man City takyetaaga nnyo leeta nnyo obukodyo nnyo bungi kukuba ti esamba kintu kyayo kya ne wogibeeramu emuziro yeebanzikakkamu ng'emanyi essaawa yonna nja kukuba okitegeera kati mwami Museveni nti ebiseera bisinga enkola za opposition za ziganyo kyukamu ziganyo kyuka nti ebbanga yonna tukireiminze oba abantu bakirabye nti wa democracy ne opposition eyongera kyaga nti democracy taliiwo era nga n'ebiraga nti democracy taliiwo bingi weebiri okitegeera naye solution yaakyo eganyo obbeerawo opposition nayo yennyini neremererwa oba n'abana Uganda ne balemererwa engeri gye bayinza okutwa ku solution y'okufuna democracy okitegeera kati nekituuka nti Museveni nakimanya nti kino kyo tewali agera kukola teri agenda kikyusa nga we kiba kyakola kyasettingibwa nti omukira eyiminga nti wali democracy ekisooka omuntu akuli electoral commission mu kaseera k'okulonda alondebwani President Museveni naye temufunanga solution era ku mwakikire yiminga mukalu akagwa ne mukana akaddako the independent electoral commission ne mukaddakera system kye kimwera wekikola ki wekiryo kigera kati so mwami Museveni kimuwa ekintu ekyangwe ennyo okigera nti bino ebya international community aba asoegamba nti njitagetinga naye temutte kyamutiisa nnyo akimanyi terina kyegambayo terina Chega. Nagamba ekintu kimu nti Kyagulanyi byagenda niye nagamba enkola entuufu weruwe gwanga tugenda tukole ki tumulabise Chegera namulabisa newe mukulabise weruwe gwanga twatusinga targetinga nnyo UN bansonga UN ye mu kubode solo salawe ebintu ebimu muki munsi mu system yennyini nga yakulabisa tukyali mu system yakulabisa UN neleta waneeno gundi yayo conference yaliwa ya namugisa summit yali emunyonyo ne jateli kyebayogerako kwekyo wadde completely atenga mu host country mushobora okuletera topic kati ekiraga nti kati omwami Museveni ye aba mu atula ne nakola ki abascoring kubade yavayo no ekifo mugundi yavanga bamwadde ekifo bamwadde n'ekifo ekifo nga kikoma 2 mu nga kishuka akalulu nga kawede ate ngekye foto sa kibeeramu nga toli president okitegeera kati awamanyi we gatugamba tugamba nti wewanga UN abalina batasa gye tulina okulaga ebintu ebikyamu esooka ebya addressing mu ebitunuuliremu etulaze nti omusajja mu planning n'akalulu akakola ki akadakwakyobanga nti mwami Museveni ebiseera ebisinga abeerawo nga tali pressurized nnyo na international community ntinga international community ogamba nti side yabo kangambi ba capitalists aba UN bichi bichao ba America France bla bla bamwadde ekifo muki mu UN side yabali ba socialists abeera wali omulabye kerasha mu kino kisanya kyennyini ye kati omurasha yamuweereza birthday Putin wrote to Museveni nga muishinga birthday byayogera byonna abata international community tagikola ki takyagityamu yadde nti ina kisobola mu ye aba ina kyaga otusettinga mu ffe ngaffe wana abaki abana Uganda Chevala yavayo nakola statement ye abo opposition wajja ne baja address nga yakitegede bagenda kujja bagikole ki then yatuwe ekiboziboze ekyo tu discussing ekyo bamubba tebamubba okigera ababadde ba discussing Museveni yabbo bate yabba kati fa ba discussing Museveni bamubba bate bamubba nenga mazima gakola ki wegali n'obujizo bukola ki badde naye kati ye kiri biri byonna abisaanikira n'abateekamu endowooza empya mu discussing Museveni bamubba akalulu bate bamubba okigera kanaye n'ogamba Museveni abagamba twamba tugende mu ki mu kooti we just imagine nga mugeze mu kooti kulaba ba Museveni bamubba bate bamubba nawulidde omukulu agusaba okigera ow'ekitiibwa owinyiddolo yagaye mugumpe jukira mwasooka ne mudropinga gulye gwa Museveni yatubba bagujja ne baguza kati just imagine nga muzeeyo nga mugera discuss nga Museveni agamba banziba
kuba omukulu ndoza society kichebekoze omunamateeka yabagaye mugulete oshegera eseo kati kyekiyinza okuddako nga bagomba kubanga mu nkola ez'amateeka entuufu ebiseera ebisinga singa kesi gwenyini ovayo n'ogamba eno yo tugigaddewo eya Museveni yakola ki yatubba akalu tosobola gizza togera gizza kubanga gwe waginyini wakeera mu commission anti this time kati filing eba ndala kiyinza filing eba ya Museveni nga yagamba bakola ki kati gwafuuka defendant gwe ye defending okitegera ono alina okujja ne defending n'obujulizi n'obujulizi obulaga nti teyabbako Museveni ndowooza olaba society kikyeba ekoze eki gwe just imagine nga mukedde ng'ate mwabadde so ebintu emundowooza kyejenga nti tebyetaaga kwadwezanga nti President Museveni abyogera ategetinze society eno yennyini eyaffe osirika busirizi ekitegeeza his excellency bomwene haddayi nasirika n'atunula omusajja n'amuga fiira mu firimu yo sijja ye n'ayogera bintu bye actually I think ndowooza nti singa Kyagulanyi teyazikizeemu tekyali na validity nye tekyandiwadde maybe as the party president of NUP nebigenwa he felt offended omusajja okuvayo nkubuuziza wali nti NRM ina party president ye Museveni wemumwogerako nti yabbya akalwa ddamu nedda taddamu oshegera naye nga yandyagadde president wa ggwanga tayandyagadde mwogerako nnyo nti oshegera nebwa Kyagulanyi newagenda ebweru w'eggwanga olumu nabega era ye taddamu asigala gwe kino kyoga international committee tafaayo Kyagulanyi agenza ebweru w'eggwanga oba wanena agenza oba agenze mu kooti taddamu ye party president wa NRM goza nga yetabeera wafende naga nti kankikole ki so guno omuzannyo gwa byabufuzi this is just politics at play nti kati omuzannyo omugezi oyino mmanya nomanya nti kati wenteeka waneengendo zanya ekitegeera ono wenzanya eno information yajja leeta eno information so Museveni yagala nga master planner nga mulina tambulya ku kike yabawe ekiddako ekiddako kitegeera ya kyekyo okay kale